Owekitiibwa Sheikh Dr. His Eminence Sheikh Sha'ban Ramadan Mubajje nsaba owekitiibwa akkirize Sheikh byagezezzaako ng'omuntu Allah musonyiwe ebitatuukiridde era ng'omuntu era nga ffenna mu kusaza Eid yawadde endowooza ye ku mikutu emigatta abantu naddala ogwa TikTok seeka mutuufu kuba ng'omuntu bwe yagasigasa endowooza nga ku sayidi ye alaba okuwerebwa kwagwo kyekisinga obulungi tetulina bwe tuyinza munenyeza wabula ndowooza bw'aba yawadde endowooza ye naffe era tuba twasigazza omukisa oguwa endowooza zaffe si mu mbeera emukkakkanya oba emutyoboola ndowooza era naye talina gwe yakkakkanyiza ngera bw'atalina gwe yatyoboodde okuwerebwa ndowooza Sheikh ekyaba yeerabidde nti ebisobola okukolebwa ku internet ku TikTok bisobola okukolerwa ne ku mikutu emirala kati ekikulu ndowooza si kuwera yo internet tugyetaaga ne TikTok wabula twetaaga nga bakulembeze b'eggwanga ndowooza bavunaanyizibwa kugezaako okuteekawo ndowooza amateeka gayinza kukugira mpisa mbi oba bigambo bitajja videos zitajja nsa mu mbeera ya kubiteeka mu line otherwise okuwera tulina ebirungi bye tuyinza okufiirwa kuba ensi kati okusomeseza muzikiti nga gwo bintu byakyukamu osigala n'abantu abo mukaaga b'oba olina so nga ate ku mikutu egy'enjawulo bangi baganyuddwa era baba bajja kukosebwa nnyo singa embeera efaanana nga Sheikh bwe yateesezza mu bufunze naffe ekyo ekiteeso kyaffe era y'endaba yaffe mitimbagano gisigalewo gyonna ekikulu mu byonna ndowooza ffe nga baseeka tunyikize okusomesa empisa ne bannaddiini abalala n'abazadde muzadde ku mwana abeere wabuvunaanyizibwa ku ddiini n'empisa ebisigadde bitambule nga bwe biri tewali buzibu ne Sheikh yennyini era gumuyambye bingi biguyitako era manyi nti n'ekitebe kya Uganda Muslim Supreme Council nakyo kirina emikutu gyakyo egiri mu layini eyo olw'emigaso gye bafunamu gya migaso nnyo okutambuza ebigambo byaffe obijja wano bituusa awalala kati tusobola ogwo omukutu guzibikira buzibikizi wabula jasi gwetaaga mateeka bwe gataba mateeka naffe twetaaga nga abasomesa b'eddiini era abakulembeze okunnyikiza eddiini n'empisa ekyo nga tonnakibuuza nze naawe amazima ogamanyi kikuliko abasiiwufu b'empisa kino ndowooza tekiri ku mitimbagano kwokka abasiiwufu b'empisa bali mu booda bali mu takisi kati bwe tunagenda buli kintu olw'abasiiwufu b'empisa tukiggalawo tetujja kusigaza ndowooza nga abantu naddala gavumenti n'ebitongole ebirala ddala ebya gavumenti twetaaga okusitula omutindo nti naffe tutandika okuteeka obubaka ku platform zino nga zi TikTok obuzimba abantu nti tulangireko programu eza gavumenti tuteekeko ebyokuyigiriza ebisomesa tuteekeko ebintu eby'amadiini ebigasa abantu nti kugamba abagikozesa obubi babe nti si be bagidominatinga nti omuntu bwe mba ngenze ku TikTok leero nsobola okusangako ebyenjigiriza nsobola okusangako ebyeddiini nsobola okusangako ebizimba eggwanga nsobola okusangako ebikulaakulanya abantu gye tuyita economic empowerment ne tuba nti no omukutu tetugulekedde bali bokka abakola ki abateekako obukyayi ebivumo n'ebintu ebisasawaza abantu so tulowooza nti nno bwe tuba tukoze ekyo one abantu basobola okwekuuma basobola okukozesa restrictions ku applications okugamba nti omukutu bwe guba nga gufulumya ebintu bya buseegu nsobola okukola ki ogublockinga wano tukimanyi bulungi nnyo nti nno omuntu sesinga mbadde mpadde omwana wange tablet nsobola okurestrictinga mukutu kigwagendako bwe mba nga njagadde ne gwatalina kugendako ezo restriction weeziri so kuyigiriza n'abantu engeri gye basobola okukozesaamu control zino toyinza kubeerawo buli kaseera ng'otunulira ebintu by'obuseegu otunulira abayomba otunulira abeevuma so nga ate amaanyi gali mu mikono gyo osobola okwewala ebintu ebyo ng'ozannyisizza restrictions eziri kuno so nze tulowooza nti mu nkola eno one abantu balina eddembe okwemulugunya abantu balina eddembe okuwaaba abantu abakozesa obubi amateeka weegali
ate bawa obujulizi amateeka gakola omulimu gwabwe naye ate naffe ng'abantu tusobola okwekomako tusobola okuyamba abaana baffe tusobola okuyamba abantu baffe nga tubayigiriza engeri gye basobola okwewala ebintu bino n'ebitongole ne gavumenti okwongera okukozesa emikutu gino tulaga abantu nti gisobola okubayamba mu kusoma mu kutegeera eddiini yaabwe n'ebintu ebirala byonna ebituzimba ng'eggwanga ne tulaba nti no bano abakikozesa obubi be basingayo obutono content eyo yesingayo obutono nja kuwabulamu kano bwe kati applications nezisinga zikozesa obukugu bwe bayita algorithm yengeri obubaka gye butambulamu ku applications zino bw'oteekako obubaka ku applications nezisinga buli muntu akakoonako ng'akaagadde buli muntu akakoonako n'akasharinga buli muntu akakoonako n'akongerayo eri omulala algorithm eyo erowooza nti information eno nnungi nnyo eri abantu kyoba bagyagala ennyo ne bagikoonako kyobola nti yeeyongera okutambula bw'oteekako obubaka ne watabeerawo omuntu akaagala akasharinga akakoonako eyo information tetambula because ne algorithm eba ekirabye nti nno teri muntu akoze eki reactinze so ogenda kulaba nti oluusi eno information naddala gye tutayagala etambula nnyo lwakubanga ffe tugitambuza ffe bennyini ffe tulikinga ffe tusharinga n'ebintu ebifaananako bwe bityo ekyo ne kikulaga nti oluusi n'abantu baffe ffe ng'abantu content gwe twagala naye ye content oyo asasamaza so naffe tulina okukyuka mu mpisa okitegeera so ebintu bino tulina okulaba nti gwe mulembe oguze nti nno application zino zitandise kati n'okuba nti nno zikubaganyamu n'engeri emikutu nga TV ne radio bwe zikola ezo TV ne radio tetuzeralikirira nnyo kubanga g'amateeka gaazo TV ziri wano amateeka g'e Uganda ne applications zetwogerako si za wano ate twagala zigoberera amateeka agaffe kyova olaba nti nno awo waliwo kagaapu ke tulina okuba nti tuclosinga ffe ng'abalondoola nga gavumenti ne n'abantu ffe n'abakozesa ne tukimanya nti si nti buli kigendako kijja kuba kirungi gye tuli olw'okuba nti nno amateeka agafuga applications ezo si gaffe si g'e Uganda bwe tugamba nti tuziggalewo ekyo nakyo kikola kubanga Facebook twagiggala n'ekibuuza tunaggala mmeka tuli ffenna ogenda nkola nti kisaalibadde kisinga obulungi kulaba nti tukyusa empisa zaffe tukyusa engeri gye tukozesaamu application zino zisobole otugasa okusomesa n'ebintu ebirala byonna amateeka g'omu ggwanga galondoola empuliziganya yonna ekintu bwe kiba nga kitambulidde ku Facebook bwe kiba nga kitambulidde ku Twitter ku Instagram ekyo tukirondoolwa era nga kirondoolwa kitwa nti waliwo omutindo gwe tuyita standards eza content kubanga buli kitambulire ku tukiyita content era nga tulina standards omuntu zalina okugoberera okusinziira ku content yaffe bw'olaba abamawulire naddala abakolera ku TV ne ku radio omutindo gwabwe gwe tuyita minimum broadcasting standards era ojja kulaba nti nno tutera okubeera n'okusikagana omuguwa ne radio ba TV ezimu naddala nga bamenye omutindo ogwo tulina content standards eziri kati nga ku mutimbagano abantu okugamba nti nno ovumya abantu nti oweereza obubaka obw'obuseegu nti oweereza obubaka obutasaanidde baana naddala abaana abato gye tuyita kati ng'osaasaanya obukyayi mu bantu gye tuyita hate speech tulina content mungi nnyo amateeka gogerako ago naye nga bannayuganda beetaagana ne bategeera nti wadde tusobola okulondoola content information yene esharingibwa ku zi app zino zetwogerako yo nga yo app jjukira nti egwa mu ttuluba gye tuyita abakugu bagiyita peer to peer nti nsobola okukuweereza obubaka nga gwe mbuweereza gwe njagala abufune ekigendererwa nti sigambye nti nno mpeereza bubaka nga mawulire nti mbusaasaanye mu bantu 1,000 2,000 3,000 app ezo zisinga zatandika bwe zityo tugamba kyetuyita social networking naye abantu basobodde ozifuulamu omulimu okuba nti nno kati abamu bazikozesera oku broadcasting nti nja kuweereza obubaka bugende eri abantu 1,000 nga basobola obufuna ng'era bwe naalikoze ku radio oba ku TV etteeka erisinga okuba ekkakali naddala nga twogera ku social media kati wano twatwoga social media wazi app
TikTok yo sigimenyeeyo nga yokka kubanga TikTok kyesobola okukola osobola kikolera ku YouTube osobola kikolera ku Snapchat osobola kikolera ku Instagram n'endala ezifaanana so zonna ezo app tuzizingako naye nga etteeka erifuga ebintu ebiyita naddala ku mutimbagano ne ku zi app ng'eryo gye tuyita Air Computer Misuse Act etteeka eryo baalirongosaamu 2022 ne2023 bakola ennongoosereza nga omuntu yenna bw'oba olina obubaka bw'oweereza ng'obuweereza ng'okozesa kompyuta gye mututwalira n'essimu kompyuta kumututwalira ne tabuleti ebyo byonna byosobola okukozesa okuweereza obubaka ng'obuweereza omuntu oba abantu naye nga busobola okubatuusaako obulabe busobola okubakosa busobola okubajja mu mbeera etteeka eryo zisengeka emisango gye basobola okuvunaana egiwerako mwe muli kati emisango gye bayita nga cyberbullying wano kugamba okujja omuntu mu mbeera nga mbwotulamumanyi mu bulamu bw'obulijjo naye ng'ogiyise ku mutimbagano mwe muli ebintu nga cyber harassment omuntu n'akulinya akagere n'akuvumirira n'atoboola ekitiibwa kyo mwe muli ebintu nga pornography okuweereza ebyobuseegu so omuntu yenna awulira nti nno akosebwa omuntu yenna awulira nti nno obubaka bamuweereza bumujje mu mbeera alina eddembe okwemulugunya neyekubira enduulu mu mbuga z'amateeka oba n'oloopa ku poliisi n'olondola ensonga ezo so akawaayiro ako akaliwo kali nti walina okubeerawo omuntu aloopa tuli ffenna nti omuntu bw'oba toloopye kiba kitegeeza nti nno obwo bubaka omuntu bwakuweereza obubaka bw'ofunye tobulinaako taabu era tebulina ensonga yonna yonna omuntu kyalina kuvunaanako naye bw'oba owulira nti nno bukunyigiriza bukujje mu mbeera naddala ebikwatagana ku baana usually kati ng'abantu ng'abazadde ng'abasomesa n'abantu bonna abakuuma abaana abato ensonga ezo tuba tusuubira nti balina okuzirondoola so ebbanga lye tumala ng'abantu balaba ebintu ebitasaanidde naye nga tebabiwaabidde edda ku poliisi mulimu omuntu ng'asobola okuba nti nasobola okugenda n'ateeka ekintu mu mbuga z'amateeka ojja kulaba nti nno eriteeka likoma ku muntu awaabye ate oba olina okuba osobola okuwa obujulizi ng'omuntu bamututte mu kkooti tulina emisango mingi gye tulabyeko gye bataddeko ekkomo olw'okuba nti nno tewaliiwo bujulizi muntu eyawaaba okuwa obujulizi nti ddala omuntu yakola ki yamenya etteeka so kyetwagala okutegeeza abantu nti ebintu bino ebitasaanidde ebitambulira ku app zino ne ku mutimbagano ffe nga baregulator tuyina we tusobola okukoma era we tukoma nti 1 bateekawo omutindo naawe omuntu wa bulijjo osobola okutegeera nti nno kino si kituufu 2 tukola okulondoola naye okulondoola kwe tukukola ku TV tukukola ku marediyo tukukola ku bano be tuyita ba data communicators nga bali licensed okuweereza amawulire ku mutimbagano naye tetulondoola WhatsApp yo era WhatsApp yo tetujja kutegeera kiki giriko tujja kulondoola Twitter handle yo tulabe kiki giriko naye gwe oba olabye ekintu ekitali kituufu kikkakatako okwemulugunya kikkakatako okwekubira enduulu kikkakatako okuwaaba osobola okuwaabira eri poliisi osobola okuwaabira ffe eri ba regulator awo ne tukozesa etteeka kati ng'erya Computer Misuse Act ne tuyiteeka mu nkola omuntu ne tumuprosecutinga bamukuba mu mbuga z'amateeka bw'oba nga waliwo engassi ey'okusasula kubanga etteeka mulimu engassi oba muteeka mu kkomera ebyo nakyo weebiri tulina wano abantu ndowooza abawerako be tujjukira era be tulabye be bakubye mu mbuga z'amateeka era abamu bali mu makomera abamu ndowooza bavumye naddala abantu abakulu waliwo ndowooza yali avumye ku sipiika at least ekesi tugiwulira waliwo ndowooza omu yali avumye ku kabaka ekesi tuziwulira naye ojja kulaba nti nno waliwo omuntu yeyemulugunya yawaaba etteeka lisobola ki okukola kwegamba nti ebintu by'empuliziganya bino